Twongera nnyo okubeebaza okuwagira Mirundi Junior muzzukulu wa Mole Namatovu. Mirundi is a people power activist ate musajja mukozi yeekolerera newankubadde yaguddemu ekidumusi mu mbeera eyo naye kaakati nduuza naali bagambye oba twali simanyi nakyakola nze gaakubiriza omukutu guno naaligambye twaliyambisizza vidiyo eno netubaako kyetukola naye kale nja kulaba engeri yokikolamu. Kakati Mirundi Junior waliwo akatambi akafaaza ono ayitibwa Reverend Father Richard weewamwe ekyotere eyo agamba nti omukulembeze waayo yabazinze mu bbando okuva ku mukulembeze w'eggwanga n'ateekako MP Kasolo weeyo yaga nti kati saawa yagaba sabbuuni n'agattako ow'ekitiibwa Vice President Sekandi emyaka gy'amazzeeyo tewali yadde oluguudo n'agattako ensonga nnyingi bwe tuwatalidde n'omukyala w'omukulembeze w'eggwanga nti ye buli ewali ssente waakola ki. Mwe ng'aba people power abali mu activism mutwala mutya ebigambo by'abannaddiini bino? How do you see these words coming from the clergy? First of all njagala okwebaza Faazo okuvaayo n'ayogera omanyi Bufalansa bw'osoma French Revolution bannaddiini abali waggulu baafunanga nnyo mu kabaka nga be bagenda ne bali ebyejjulo ewa kabaka ne bavaayo ne ssente engeri ekiri mu Uganda naye nga bannaddiini abali eno wansi ababeera mu bantu be bamanya kuba Faazo weekyotera kyotera nga district kubanga eyinaki amasomero mabi omanyi wano mu kugulawo amasomero mu covid amasomero 13 tegayina bisanyizo bigulawo covid era amasomero 13 tegaggulawo ng'ebisanyizo tebabiina future z'abo abaana zigenda kulagawa mwami kakanga bw'okimanyi nti okusaanawo kw'ensi tekivunaanyizibwa kwabo abatamanyi wabula kwabo abamanyi ne bakola ki ne basirika nti ekiwa setaani amaanyi be bantu abasobola okuvayo ne boogera amazima wabula ne bagatuulira oba ne bavaayo obutamulwanisa. Tekyandibadde kya bugunjufu nnyo mwami kankaka emyaka 35 omunaddiini obutavaayo kusumba ndiga bababuulira bya mu ggulu naye nga ku nsi gye bawangaalirako ebizibu bwebiti biganye tegedde bulungi twogera ku bya mu ggulu nga ne Yesu Kristo bwe yajja ku nsi wano yagezaako okukyusa byasanze wano yasangawo n'agamba ekyo kikyamu n'ajjayo omuggo n'akuba abali mu katale abali bafudde ennyumba ya Katonda akatale olwaleero omunaddiini tasobola kukwatayo wadde obudde okwogera ku musolo omunaddiini tasobola kujjayo wadde budde naga nti banna emyaka 35 lwaki famire y'omuntu ono yo yeeri buli wamu omunaddiini tasobola kukwatayo naga nti banna ekimala abantu mubajjeeko nnyo ab'ebizimbe mu covid which is a natural disaster etali yamuleeta noga nti omuntu agenda sasula emyezi 3 gy'atakoze omanyi bw'oba ojje mu bizinensi kakati omunaddiini atuuka ku leve eyo okuvaayo n'ayogera amazima ebintu ebiruma bannayuganda tebiruma ffeffekka biruma abantu bangi kakati ebigambo by'omunaddiini oyo byansanyudde nnyo kwaya babuuziza ebibuuzo n'agamba banne lwaki mukyala w'omukulembeze w'eggwanga ye bwe yagenda ekkalamojja nga waliyo ssente wezaggwayo era ne bamuzza mu education gye ziri bwe zinava mu education banamuzza mu security ng'abuuza ebibuuzo buli bwe wali essente ye bw'alaga byabadde mu bigambo mpulira kakati buli abantu batandika okwebuuza ebibuuzo bwe bityo gavumenti eba mu kati abantu kati ate ekizibu kya Uganda they don't go back to the drawing board ne bagaa nti naye ebintu bino naffe bye tukola bituswaza abo be bagambyeko tebafaayo kutunula mu kibagambiddwa oba weekiri oba tekiriyo bo olw'okuba nti omuntu atalowooza ayagala nnyo virus kati ojja kusanga wefather bamutiisiza of course era bamuyise dda wetwogerera yayitiddwa yennyonnyoleko ebigambo byayogedde kakati mu gavumenti y'ababbi mwokka mwosanga ng'okwogera ku mubbi okwatibwa naye gwe genda mu America ogambe nti gundi ono mugagga naye tasasula misolo olaba investigations ze banaakola naye wano investigations ziba ku ggwe gwayogedde gwe bakolako investigation tukyamunoonyerezaako gwaleese ekiruma eggwanga gwokwatibwa gwe mubi ewo walina okuzindibwa laputopu zo zitwalibwe nga bwe bankoze tivi zo zitwalibwe ennyumba yonna bagizinde bagifuukuule ebiwandiiko byo naye nga babuuza nti banne omwana oyo kyekimubonyabonya kwogera mazima mpulira gundi oyo yakoze kino kakati tetugenda kukkiriza nsi kufa abanaddiini ng'abo ensi kati beyeetaaga
So you're happy. Yes. Ebigambo bya Reverend Father Richard. Kati oyo ayagala bwa MP Reverend. Father ayagala bwa MP. Anti bagamba ababayo okwogera balina bye banoonya. Oyo ayagala fulani. Naye anoonya kulya. Kati oyo naye anoonya kulya. Father yagambye bote balina yadde omusaala. Naye afuba okulanga akamotoka naye wakayisa mu luguudo. Ekinya kikuba omupiira. Nze nanyolwa nnyo abasajja ba minister ne bakwata sente ne bazigaba e Rwanda mu COVID. Ngano tebalina abali mu government waliwo ina foundation. Simanyi. Wadde zimba kabini. Olina je nakutiisa tiisa nnyo wayogedde kwa Fande Muhoozi biti I have a foundation. I'm helping people. I am helping people. Bameka balina foundation ziwa. Wano President Museveni yakuba omulanga company zonna ne zireeta ebintu. If singa President Museveni agamba nti buli company kanjikwaseyo tulina district 10 mu Meka. Buli company eri mu Uganda leka tugikwaseyo district emwe tuzimbireyo eddwaliro. Wano zi Coca-Cola ne zijja ziwa mu babbi. Ulira ze tuwadde tax holidays. Tax holidays. Myaka 5. Myaka 5 ettaka lyafa amasanyalaze gaffe tebasasula musolo. Mpulira. Ne ensi nebeera nga COVID yagikuba. Naye bye bakola babituguza. Bulungi nnyo ate ku ssente za waggulu. Mpulira. Nogamba nti mu COVID kale Coca-Cola leka bano bonna ba Pepsi baani agogo n'amakampuni bwe gaba gasobola n'owulira nga basoma ssente. Bawaddeyo obukadde 7. Pasito omu nayimira nawaayo obukadde 10. N'omugamba pasita gwe okuwa ssente mu babbi kubanga oyagala sanyusa Mwami Museveni nti bamusomeko omu naye yawaddeyo. Mukyakyo temulimu baavu. Abeetaaga situulirangako ng'asoma nti abaavu abaasabye ku Sunday yigawa abadde abasingirawo. Era nze I can authoritatively tell you mu Uganda tewali muntu agenda kwagala nga pasita yiga. Mpulira. Ate tewali muntu ajja kufuna kitiibwa nga pasita yiga kye yafuna. Mpulira. Ng'oli pasita. Mpulira. Ekyo kyosobola okukikubuulira. Yayitagayo n'agamba wayi. Pasita yayitagayo abantu nagati pasita omusajja tatuusa ku ntiko mwenga mulowooza nga byakusaga n'ebyo ebiruma abantu. Of course. Amakanika nabwo ati jangu mu bakuweeyo emitwalo 2. Oba obufumbo beera wano lwaki akukuba vaayo beera wano nga he solves issues there and there yiga oze n'okyogerako nange nzize nenkitunulamu wano pasita agabe miliyoni 10 talinamu abanaku ku kyaki ye nga bwe yazibawa ddi ne bavuga praise one simanya biki nene bweziti n'omugamba gwe ovuga emmotoka ya bukadde 5 chachi muziregistering nga company one nze nabwe nategeera nti chachi baziregistering nga company nakoma okutrustinga abasajja n'omugamba foundation yeeriwa twandisubidde nti abachachi abapasita bonna abakatuki balina amasomero gaabwe kale n'amalwaliro abamisonari ge baalizimba naye gwe n'okuŋŋanya n'ovuga emmotoka ya bukadde 5 ng'oyina mu kyaki omukadde yeetaaga emitwalo 2 agende ku kitanda n'okwata obukadde 10 n'obuwa ababbi bano ne babuteeka ku private account. Sente ze twasena mu COVID zali ku private account. Bw'obabuuza wano nti gundi ziriwa bakuddamu ki kukuteeka luzira. No, you should allow people to talk. Teri muntu agenda kusirika wa. Ne faza olaba kituuso omunyigiriza yatayagala musaala na kifo. Eggwanga lyonoonese. Kati father we kituuko okumunyigiriza olwabali wansi. Yagambye abadde abeere Tanzania nga gy'abeera emyaka 3 nga tala amasannyalaze bwe gavaako. Fa bagasuubuza eri ate agabali tegavaako. Kubanga umeme company naye wano mpulira. Company nya mwemu wano speaker yagamba abali babye sente za Isimba Dam we bali nakati bakyalya butaala. Sente z'eggwanga bazibba. Ebiddo ne bikuba ddamu kuba be babisetinga bino byenda bakumazzi be floating island bo bennyini be babifo ekiddo ne kitambulanga bakiraba baga jangu kiddo gwe jangu oyingire tabani era president nadduka emisinde taddewo committee kakati bayinginiya baffe bagenda kukijja nga kijja bakiraba bwe bati jangu kigenda okuyingira ddamu nga webali mwami kaka kabana basajja sikyaba wakane muzeeyi yanga mwami Rondi Senior nanga nti gwe mutabani wange kuli abasajja bagenda nga Kenya ne bagula enzige ne bazireetera mu butasa sikyawakana omusajja nakwata miliyoni za $3 nagenda n'aleeta ennyonyi president wano yali ng'ayogera COVID naga ani abaleeta ennyonyi ani agamba muleete ennyonyi enzige zituuka ne zikoowa ne ziwummula gwe mwino zifuira ne baleeta obubomba nze nafa kulina eggwanga naye nga zisaanyaawo ebirime by'abantu kakati father bw'aba atuuse ku levo ebagambako mpulira banemukunamye ensi ebalaba kati
kakati none mugenda mutta katuli anayogera nga mukwata nga museruzira mpulira kuba abazonto bayogeddeko mbu munange enkyusakyusa y'amagye nayo tetegeerekeka oli n'aleeta kabangali n'amafuta gafa agomiwa musolo n'aleeta n'emmundu nga 7 azekwata boogedde ku deployments bwe zikolebwa. Don't you have a public relations officer in the army who can explain to the public that the army is tukola bwe tuti amanya bwe gajja wano era n'egundi tukola nga gundi ali wano mpulira no be explaining balowooza kutiisa kutusiba kuyinga mpulira government ebuliddwa ideas wetewe. Njagala ekitundu kyaffe kino Tamale Junior tukimalirize n'ebigambo by'owa banno bwe mukola activism mu people power. What's the way forward specifically naddala mu biseera bino ebyakaluluke munoonya kubanga mukwata ku ntebe? Tebalina kutya. Basooke bejjemu okutya. Byonna bikolebwe. Cowards live longer but die in the big numbers. Mpulira. Sajja bano mutabawe mukira. Ne mubagamba amazima. Tebajja kutegeera ati gye muli. Mu Uganda ne bw'otayogera ofa, ne bw'oyogera ofa. Life span yaffe eri ku myaka emeka? Obaana mu something. Abaana mu 8 yalinnyamuko neva ku 45. Japan eri ku 8. 87 eyo. Omusajja nagamba nabagema endwadde you are immunized the 7 killer diseases as if we had signed an agreement with them that you come and kill Ugandans only. We are that nonsense. Mpulira. Tebalina kutya. Nabataasa. Nembagema. Endwadde 7 gyo twali twatanazo omukago tibami mujje mutudde. Mpulira. Kakati mwami kankaka. Abantu banno tebalina kutya. Abantu abagala enkyukakyuka mu Uganda tebalina kutya. Balina amaanyi mangi okukyusa obukulembeze buno mu kalulu. Nekyensinga basaba bakume emirembe. Gavumenti gye mwagala okulaba ke basenga mukyali balamu. Tukume emirembe tusigale nga twogera ebyo ebituufu. Wadde ebintu bingi nnyo bigenda tukolebwako. Efujjo etteeketeeke. Otuke mu kooti nga tolina bwenkanya. Organized crime. Because government ya President Museveni ina history. Ekole fujjo ku bantu bayate kuva dda. Kubanga buli ebyakolebwa mu gavumenti z'aba Paulo mu wange z'abaamini naye yabirimu. Awe naakulabya amagye galumba abantu ne gatta abantu. Ebyo byonna byali organized nga bagala kusuulani. Obo tebamukyayise. Baamini tebaali bakulembeze babi. Ne balina okulwanagana bakita sajiko. Kulwanagana okuli munda. Abantu bagala okukyayisa omukulembeze. Kakati naye bye yazannyanga katikati olwaleero babimuzannya. Kakati abantu baveeyo abayimbi baswadde nnyo. Tuwe mufunye omukisa ne mufuna omuntu eyagala okuddako. Nga wammwe ategeera bimuyitamu. Nge Nigeria abayimbi bavuddeyo ne bagamba stop police brutality. Abaawano basanga wa Mwami Museveni bagenze kusaba kuba tebamanyira kwekolera. Ne basaba ate ne badda ku TV ne beewaana. Musonga omusajja bwe yakulabye nganze bwe yandabye. Biki nze yasooseeyo era nze bwenyingira sikonkona nebitukwatiraku owa bye biza bana baffe kusoma. Bulira. Buza wenyingira sikonkona. Bapromota b'ebivulu. Babeera wayiruwa Jenosale kapeeka. Ezo n'emmotoka ze bavuga zaabwe. Mpulira. Baleete kadi yazo teziri mu Ministry ya Works. Mpulira. Bajja ku TV ne bawa bana mali setede. Naguze empya nga wagikuzeewo. Mpulira. Wagikuzeewo. Oba bakuwadde empe bajjeyo kadi zaabwe ozirabe. Kale omusajja nga Ronald Mayinja ne bazzukulu bo bagamba ki? Nti ensi bwe yali ku lutalo nga tulwanirira amazima gwe wali mu kunoonyayo bw'onaalya. Nogati anze bampe ku bulo obwo n'obunyeebwa obwo. Abantu abatakuta abo batutamye. Kazibwe kapo yagambye. Abantu abatakuta. Yalaba Mayinja ayimba oluyimba nti Afrika bagitunda. Nga takimanyi nti yali buloka. Muzeeyi! Muzeeyi! Omusajja omukulu wona atyanoonya akimanyi. Mpulira. Balina kuba bakolerera ggulu. Mpulira. Kati Mayinja kale ketugeze kale Mayinja ne Museveni abikuwadde. Kyolabanga ekisidde Uganda mwami kankaka gwe mulugube abantu obutakuta abatamatira na kye balina. Buli kiseera ne babeera mu competition gundi yasimbye ennyumba naye ayagala azimbe engeeyi. Nze mwami kankaka seeteeka ku level y'abantu balala. Kubanga oli kitaawe ayinza okuba yali mugagga nze nasoma n'abaana esseeta. Nze nasoma n'omwana wa Sulaiman Kigundu Governor nga bamuleetera ebuddo we nasomera nga bamuleetera amazzi agookya buli ssaawa 7 kana n'abo olw'eggulu buli lunaku nga Mercedes Benz emuleetera. We have made our way out. Mukitegeera competition eri mu Uganda n'obutaagaliza n'effutwa n'ettima
full figure yagenda ku TV nagamba kusasira yamugamba bawuche company yembo bawaize Bobi Wine. Can you imagine? Ekyo kitu obuntu mutima gumwa mikaka ne tubera munsi ngoli ayagala munne abere bubi. Ekyewunyisa abantu abo bana Uganda babagadde nnyo. Oyo kusasira abantu yasibanga ebivera abantu ne bajja ne bamulaba. Ne bajja ne bamuwagira. N'okutuukawo waali sente z'abantu. Sente za President Museveni oba sente zaali z'abantu. Bivulu byamukola. 2,000 ez'omunaku. Ezo 2,000 ez'omunaku omuntu n'atunda ebyennyanja bye najja n'akulaba. Naye abayimbi ba Uganda tebategeera. Ne badda ku bantu ne bamanyiira, ne badda ku bantu ne bavuma, ne bagenda wa Museveni ne beekuba obufaananyi. Oyo Salvador simanyi azannya comedy, simanyi azannya biki. Mbuze nagenze kulya n'omulala ajja agendayo kulya nokamba gwe byeyogera obimanyi obutuswala negiya wasa nawe ne bakola nti ogenze kusaba kusabiriza kyekiri mu Uganda neje wayanjula omukyala nawe ne bagati yabadde yagenze kusaba nguyo ku TV yavudde wa Museveni okusaba President Museveni yabakoowa full figure yagenze mu nnyonyi kati ali mu isolation I think atawumulako oyina olubuto beerako ewuwo nigwe n'ozunga ku mukolo gw'enale muli abagenzi okulya emmere temutuulako bebe kulwa kyanoonya ki lwaki taleka abaana batabe enalemu ababaddemu enalemu abakoleredde kitaawo wano yali wa UPC kyatafuna tajja kukifuna tuzaako engalabi yo wansi negwe abadde ne bakola bamaluwa abadde ne bakola bagwali eno gwali eri enalemu yo akola naye alina okuwagira mukamawe obwana bubeera wano makerere abaana ne babeerawa abaana bali ekyankwanza eyo tebalina ke balina naye nga bawagidde enali nyiba nabaakajja bali baludde bamuyimbidde ennyimba emyaka bazinye ku mikolo mubulayizinze ku lwali tubonga naawe kamiliyoni n'afukamira muzeeyi nkulopera gwe omugagga ate ofukamira President Museveni Davido Nigeria ayinza okufukamira President Museveni we Nigeria President we Nigeria oliamu bali bammesa okukyalako mu mawanga gaffe President yamala nakubawandiikira naye mu Uganda kuba temuli celeb because celebrity means tolabika you are valuable kati bwega kulaba balimi ba Uganda gena no kalenda balire embiza we makindi we bali tebali they are not valuable tebali ba celebrity tebewa kitiibwa njagala tumalirize bali buli wamu ekitundu kyaffe kino Tamale Junior bebe kulu natuka maso ga president sebo yakubye munne ekikono president lekera okutitibya abakajja ninga kati abantu abo ngo bawo buyinza abo abali enokukubuka ne bagala baba bebagendo sikire enale mu generation yeyo eyevu makati nga nejjajja akyatudde mu ddiiro ye bagala kwata mu box abazzukulu bagala mu box yamba mpulira tubo munako akoleki byebiwagiza Bobi Wine mpulira njagala kubuuza ku gundi are you guys of people power at par with what Besigye is saying? Besigye says you can't win Museveni with an election. So, he himself, Kano, has a plan B. Namwe muli ku plan B, kuba mumwasose ku A yammwe. Munakanya ne plan B. Ekyo kinako alternatives bbiri. Ekizibu kya opposition yaffe. Nti ekizibu kyaffe aba opposition nti Mwami Museveni egi gyatuyinako. Nti abantu abajja nga Bobi Wine agenze mu kitundu. Tosobola ku differentiate nga oba ba Nopo oba ba Besigye oba ba Mau oba baani kubanga bulo obusikatalinze naye bonna baba baagala ki change kakati ekizibu kye twalina nti twalina United Force of Change okiraba ekintu ekyo nti baagiremesa because baba bamanyi nti bw'ofuna candidate omu obulu togenda bwawulamu naye ekirungi kyekyo nti embazzi bw'okuba omuti ng'embazzi nnyingi buli lukuba lw'okubeera omuti gunafu so bajje no tumukunde bajje n'omugisha muntu bo balina strategies zaabwe Dr. Besigye yagamba alina plan B ye tali mu kalulu yagamba nti akawo tekajja akaani Mwami Museveni naye ku analysis gye nnina nti bwe tubanga twagala okukyusa eggwanga lino Bobi Wine yesi atayagala kukyusa bukulembeze na kuyiwa musaayi oyo leader because Mwami Kankaka Uganda nga bweri kati eringanga kabiriti akanatera okukolera any slight mistake that is done otambula ku street n'owulira ebigambo bino wammanga abanyankole balidde but not every munyankole is rich if Mr. Museveni has misrepresented his tribe tekitegeeza nti buli omu mubi in fact the OC at Kireka who helped me ze munyankole man naye nga very understanding
I actually was a friend to my father. Kati nga nangamba n'okuba nti tukulaba oli mu people power, but ebimu byoyogera biki bituufu, but you should avoid this and this and this. Nga naye alina byakkiriziganya nange naye ng'ali mu byaki mu byakwerinda, because okuwagira gavumenti ekitegeeza kuwagira bikyamu. Sirabangako manifesto y'NRM nga bakkiriza obuli bw'enguzi, sirabangako manifesto y'NRM nga baga nti mugende mu mayumba g'abavuganya mubbeeyo laptop mubbe ebintu byabwe, sirabangako NRM bwe yawandiika nti bannanga obubbi kirungi. So Mwami Besigye bw'aba yavaayo n'agamba nti yalina pulaani B, ekinnuma butatuwagira mu kalulu nti yandivuddeyo n'atambula ne Bobi Wine, yabyogera ejjinja era akatambi ako nsaba okatereka abantu nga Mwami Besigye agamba nti ekitava Magere ekitava Kasangati kigenda kuva Magere, n'agamba nti ndi musanyufu nnyo okuwummula, ngenda kuwummula naye ndesseewo ba Besigye abalala. Ne tugamba nti there is a consensus to reach a certain agreement. Of course na akatambi ako nkansoke kabatereko wano bawulire ebigambo ebyo awo tusobole okweyongerayo. So bwe tubanga twali tutudde nga aba opposition tufune candidate omu akyandibadde kituyamba okulaba nti tukola united, kuba ekyo kiba kyangu nnyo okulaba nti Mawu bw'atambula ogenda mwaluwa abazze ba DP ba people power baki. So mu kiseera kino nandibadde nsubira Dr. Besigye atali mu kalulu okujja okutuyamba mu pulaani A yaffe. Then kino bwe kigaana tudde ku pulaani ki tumuddirire ku pulaani B, kuba yatuwagira ku yaffe yasooka yatuwagira ku yaffe negaana ne tukkiriza nti akalulu tukkiriza tekajjako Mwami Museveni. Naye gwe woba omuvuganyiza emyaka egisoba mu 10 tubuulire dokita yandibadde atubuulira kuba dokita amagezi ge tugaagala era nobody should tell you that dokita talina kyamanyi ku byabufuzi bya Uganda oba nti struggle abadde tagiriimu oba nti akoze bw'ati oba nti akoze bw'ati, alina byasacrifices. Naye nze Dr. Besigye kyemumanyiko tazimba kyekizibu kyekizibu ky'abaana b'abafuzi ba Uganda Mwami Kankaka tebazimba bakulembeze, kyamanyi abakimanyi yekka, ye kyabamanyi abakimanyi yekka ye Alpha and Omega, era ye bw'avaayo n'agamba nti epumudde awo struggle eba ewedde. Kyekizibu kya Africa ziri DP ya mu America tezandisobodde kubeera successful nga tezitraininga bakulembeze, zikyama kimapinduzi Tanzania. Neffe kati Mwami Kankaka waliwo abali mu opposition abatanjagala niweewuunya nti akakana kajja tutwalako abantu omanyi kati akakana following kyayina oyo omwana ekyatufuukira ekizibu kati nogamba gweokubozaawa kuba tuli ku individualism tetuli ku policy. Bobi Wine simwagala kubanga yakajja. This is about experience. Gwezayo obutambi emabega abali batagala Bobi Wine nga yakajja ekyaddondo. Nze tata wange olwava mu kaluka ekyaddondo yakwata peni n'olupapula n'awandika akatabo, is this a revolution of victory? Nga ina sense gyalabye mu musajja oyo okitegeera. Kakati yena accepting reality n'abuulira mukama President Museveni n'amugamba nti omusajja ono Bobi Wine mwegendereze nnyo. Nkwadikidde n'akatabo kano nabusoma mirundi alina amagezi ag'enjawulo agansobera. He predicts things. Bobi Wine nga yawandiika akatabo. Is it victory or revolution? Now people can answer it. So kati abantu ba answering. Bwali buwanguzi bw'emupi oba yali revolution towards waliwo ekyali kyefumba omukutu ekizimbe ekigenda okwabika ti Bobi Wine yagita mu mukutu ogw'ekizimbe ogwali kugenda okwabika. Kati olwokuba ate NRM teyagala bagezi baagala bano abababuulira bano bafulu figa muzeeyi oli bulungi muzeeyi era tewali akwatako abibajjeko byonna bye balinaabo babebekulu olaba banaddamu omuwagira abantu ne bajja bawagira President Museveni ababaddewo nga bamubuulira amazima. So Dr. Besigye ekizibu kye tazimba bakulembeze ng'era bannabyabufuzi abalala ne mugamba nti Dr. Semwogerere singa naawe akati teyakakuwa wandibadde osigaza abantu Haji Ssebaggala omugenzi singa teyalagira muhaji alagidde abawagizi be yali alina badde ku ggwe naye singa yakolera fitina abamu baali kuvuddeko kubanga tuli ku individualism n'ebibiina bino bye tulimu Mwami Kankaka tebiyimidde kwa ideology. Bwe tutazimba ideology bwe tutazimba bakulembeze Bobi Wine ekintu kye kyandibadde ky'abaana bato kyandibadde ky'abaana abagezi
kyandibadde ky'abaana abaweereddwa omukisa. National Unity Platform is a platform for every youth. 70% bavubuka. Buli baba Museveni bagenda ne bw'aba ayagala nnyo nature on nature ejja kumuyita. Tokyamubala mu equation ya ggwanga lino. Naye nagambye ejjo omuntu nti ekizibu si kya Bobi Wine kutwala mu buyinza. Tulina okuddayo nga Bannayuganda okuzimba institution zaffe ng'eggwanga. Tuddeemu ng'omuntu n'ogamba nti Amini bwe yabeererawo twalina ennyonyi mu East Africa ez'amaanyi. Leero tulina Bombardier. Kitaawo bwakulekera faamu y'ente yonna n'ogirya n'oteekamu obubuzi bubiri olwo nga bakuba mu ngano nti omwana akulakulanyiza faamu. Ebyapo byonna amakolero agali ag'abayindi gonna baageza. N'ogamba nti n'engoye tuli mu Buy Uganda Build Uganda naye engoye Special Force gye bazikolera ziva China. Special Force gye erikuba omukulembeze. Contract aba China be bagiyina. So Mwami Kankaka ebintu bino tulina okuddayo ne tuzimba structure. N'ogamba nti omusango gwa mukulu wange Hamu principal judge fayiro yagibba atambula nayo. N'ogamba nti ensi etayina mabanka gabwa nansi ezaayo ng'eggwanga. Investor najja wano owaffe ye bamukotogera interest ziri waggulu. Abaabwe b'abayindi we bajja wano omuyindi aveeringa eri ewaabwe si investor. Tebalina na kye bamumanyiiko. Because ebuyindi kati abo abayindi baba bagala okuinvestinga ebungereza bakubuuza. Oli tate oba oli bajaaji. Waliwo wano omu ku balangira yagenda ebungereza ng'alina credit card ng'eriko sente empitirivu. Abazungu ne bamubuuza gwe sente z'olina oli ovaawa nandi mulangira ne bakebera mu kitabo kyabwe. Ne bamugaa gwe tetukumanyi. Taatawo kalicho liida. Si kabaka. Tumanyi ba majesty ab'e Saudi Arabia bali bamukutte. Era basooka kuba kwembase wano. Kakati kyebadde nkugamba kiki nti tuyina okuddayo ne tutandika okuzimba abakulembeze. Ne tuzimba abakulembeze nti awadde abantu platform n'abaana abato. Tuwulidde nnyo amannya amapya agazze mu byobufuzi ebya Uganda. So Dr. Besigye kyekyo kyokka kye mugambako nti bayiga omutima oguzimba abakulembeze. Mbuto Mukunde ye yekka yamanyi security. Is an expert on security. Nogaba bino ebintu si bya security. The problem of Uganda is not security. The problem of Uganda people need change. And the united opposition. Lwakuba Bobi Wine oyo mugezi. Nti Mwami Kankaka bwe twandikiriza okugenda mu united opposition yandigudde nga TDA. Abasajja abaatuula ebungereza ne bagamba tufakaminge lwaki opposition yeganye mu Uganda eri united. Because Uganda etudde ku masiga. Oyina Mengo, oyina Catholics, oyina ab'ekibuli, oyina ebintu bingi, oyina ab'Odi Kampala. So all of these factions and they have people and they have the power okuzisustaininga zonna okubeera nti zikusupportinga mu interests eyamanyi kwa ojasanga sente ekibuli naye ekibuli tewaliyo sente abo bo bakyali credit. Era nze bensinga okuwa ekitiibwa omulangira Bobi Wine bwe yagenda okuziika kukusaalira Moyo gwa Kalisa. Nno yabadde mugezi nnyo. He was so intelligent. Omulangira Nakibinge yagamba nti MC yambuuza nanga nti bano abavuganya gavumenti boogere. Ne mugaba boogere. Tyawe banatukuba tiyagase kale bamukubenga weeni. So MC w'omukolo alina okubuuza omulangira sebo bano boogere. Nagati bali kibuli bakole ki? Boogere. Kakati bameka abanaddiini abalinga ng'omulangira abasobola okugenda mu kyagirayo ati Bobi Wine waali wano ng'emmotoka President Museveni ye yagikuwa. Mpulira. Bwe baali bakutikkira emikolo yakuweereza emmotoka. Aliwo omunaddiini yansasa yagigoba yagamba ani gwe muweene nti eno nzadde mukazi wange naye njagala ng'eyakusaasira. Bafuna handouts okuva mu gavumenti. Kakati okukolagana naabo you rather stand alone. Of course. Kyekiremezaawo Bobi Wine nti Bobi Wine tali mu katogo. Abatamwagala tebamwagala era abamanyi. Nze Mwami Kankaka kubeera n'omuntu atanjagala nze najje sitali nga manyeyo tebanjagalayo wali ondabyeko ne mwenda mwagaza ki newe bakeera ku baje ne baŋŋamba nti kampani y'okufuna kino kiri wa mwenda sigendayo nembwe emanya gye batajagala. Mpulira. Kale nze nyingire nale manyi nti mulimu abatanjagala manyi mulimu abanjagala. Mpulira. So I rather stay in no. Ewali abagwagwa abamu abatategeera kye tuyita muno manya nti gundi mugwagwa gundi ategeera. Mpulira.
ewatali ssente naye n'obeereewo n'owuliramu ebisawo bya ssente byayise muno ku bisawo bya ssente kyebiyita beba tubeezaawo so kakati yeyo pate so Dr. Besigye obutatusupportinga nti alina plan B badde manyi nti yandisoose tusupportinga najja kulala ezaffe omanyi kyetubulamu amikankaka bwe buntu politics tubufudde nnyo ow'okufa n'okuwona buli omu agamba nfuniramuwa ngende wagundi nvayo naki ampaki Bobi Wine mujjako ki tubadde mu struggle ebbanga ddene Uganda fe abagitegeera bino ebintu tebikyaliko kwategeerera Uganda because revolution wejja tewabaawo agitegeerera ebyapeninga mu Uganda biri just Katonda oba yabikola n'obeera mu nsi ng'omuntu nga Bobi Wine teyazaalibwa kitugumu abakyoli ne bamuwelokami nga bali babaddeko mu power you think abakyoli basiru they just welcome everybody have you ever seen a musician in their acholi whom they welcome like Bobi Wine oza mwakyoli tewaliyo bayimbi tewaliyo baserebu baayo so si music ya mutwala chenje etusi kati Bebe Cool kale naye agendeyo Bebe Cool tulabe baanaafuna oba abakyoli banajja bamuwelokami aba nabo nabeyita abakitalo kamiliyoni agendeyo omanyi to be a celebrity to be a legend n'okuba nti oyina ekintu nga tekigulwa nga ise magnet tekiyita kyamuzanyo so Dr. Besigye nze kyemwewuunyako kyokka nti waba alina plan B kuba n'emyaka gyavuganyiza mu 7 yandibadde ku plan Z ogenda ku B nakyo kyabugwa okay bwetusi bwe tutambulira ekitundu kino okubaweereza sayidi eno yenze kanka kapita nkulu kirabira abaddewo okulwa Acroach Media saako ne ttiimu yonna mbasiibudde mweraba